tutandikidde wano era nyongereza ku ekyo wano sigenda kwogerawo kigambo na kimu wabula njagala wewulirizeeko n'amatuugo abanaye bangi abazze bafa okuli abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'abantu ab'enkizo mu ggwanga ng'ekiba kiviiriddeko enfa yaabwe kibeerako akabuuza era abamu ku bannansi bazze bakinoganya kati ng'abantu baabwe bwe baba bafudde obutwa yadde nga gavumenti evaayo n'efulumya alipoota ku nsonga eno bannansi ze bazze bakubamu ebituli olunaku olwaliro abakungu ba minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga nga bakulembeddwamu minisita omubeezi General David Muhoozi balabiseeko eri akakiiko ka ssetteeserezo ak'ebyokwerinda okutangaaza ku nsonga nga zino mpozi n'ebbago eri okwekebejja ndagabutonde. Here to present the draft forensics bill is the amendment of the above mentioned laws to enable the GAO to effectively carry out its mandate. And the National Poison Control Center. Akulira eggeserezo lya gavumenti ky'oyinza okuyita Directorate of Government Analytical Laboratory akimazeeko ababaka bw'ategeezezza nga ebikolwa eby'okuwa abantu obutwa bwe beeyongera obweyongezi mu ggwanga. And because of the rampant poisoning cases which are on rise in this country. Why is it on information? Ayongerako nti abantu bangi abaddusibwa mu ddwaliro nga taasulewo taasibewo yali ku mimwa kigenda okuzuulibwa baba baweereddwa obutwa n'ekigendererwa ekitamanyiddwa. Cases are referred to us like hospitals when they have got cases of poison. They bring the bodily samples, urine, blood, and maybe stool, and we conduct an analysis. Wabula agamba nti ekiwa essuubi Uganda mu kiseera kino esajja kudde ku kunoonyereza ku butwa obukambwe obuzze buweebwa abantu ng'onagamba nti enteekateeka ze bataddewo zisobolera ddala okutaasa obulamu bw'abantu ababeera baweereddwa obutwa. Because when we analyze and we get maybe the annulate which is found in the specimen, then we interrogate our database and we see which kind of annulate, and of course we advise the people who are managing, like the hospitals, we advise them that okay, this is the kind of poison we found, and you can now still manage with these antidotes which are spelled out. Sometimes we've been asking for assistance from abroad, depending on the nature of a case and including areas of forensics. Obula agamba nti yadde obusobozi bwe buli mu ggwanga okuzuula nti omuntu abaataawa aba aweereddwa obutwa bakyakolagana n'amawanga agakuledda mu by'okunoonyereza ku butwa era n'obujjanjabi bwabwe okutaasa bannayuganda. Now we have got a database which we got permission to link to. As the Honorable Minister said, we have got competences which you can also source from outside. So our database is linked to South African poisoning database. Onabadde omu n'abaminisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga okulabikako eri akakiiko akali mu kwekenneenya ebbago Forensics Evidence Bill 2024 eririndiridde okuyisibwa ssetteeserezo nga lino litunuulidde ensonga zitumenye waggulu wamu n'ebirala ebigwa mu kkobo eryo. Minisita omubeezi ow'ensonga z'omunda mu ggwanga General David Muhoozi agamba nti ebbago lino neera ligenda kuyambako gavumenti mu by'okukuŋŋaanya ko n'okutereka ndagabutonde z'abantu nga kino kigenda kuyambako gavumenti mu by'okwerinda ko n'okunoonyereza ku bumenyi bw'amateeka mu ggwanga. And 3, to provide for the establishment of the DNA database. The second is attainment of peace and stability in the country. The third is increased confidence in state institutions. Fourth is reduced level of criminality. The fifth is increased public interface, understanding and application of forensic and analytical services. Joseph Serwoza, BBS. All right. Bulijjo mbagamba ekigambo kye bayita premeditated statement bajja ne bakola statement okulowoozesa nti kye boogera bakitegeeza public nti yes obutwa gye buli ne sosi y'obutwa teri ajoogera babugaba butya kika kya butwa ki bujjanjaba butwa era baabi abaali bajjanjabiddwako obutwa mu Uganda ne bawona records teziriiwo kati njagala babule banyabo ne bassebo ekitongole kye bayita Chieftains of Military Intelligence CMI ekiri embuya ne branch yaakyo ey'ekireka ye center oba ye kuŋŋaanyirizo ly'obutwa era wali n'abatabuzi b'obutwa
bwonna obutwa bugenda maaso mu ggwanga. Ekitongole kino kikulirwa James Birungi, ye director akwasaganya Semwa Nkiddamu. Obutwa bwonna obuli medicino n'obulala obuli litho bwonna bukuŋŋaanyizibwa ku Chieftains of Military Intelligence ne busaasaanyizibwa ISO operatives ne ba ESO operatives. ESO beba External Security Organization oba agents abali mu diaspora. Ayinza okuba mukwano gwo ng'akola omulimu ogwo naye nga tomanyi. Yensonga lwaki kati abantu bangi nnyo abava e Uganda bafiira ku bisaawe nga badda mu America, badda Canada, badda UK kubanga baba bamaze obba obutwa gye bava. Gavumenti yokka si yewa obutwa, no, n'abantu ba Ssekinnombaga obutwa kuba bamanyi akatale gye babugula nga bakolagana n'abantu abali mu state. So mwegendereze nnyo abantu abadde waka n'abali mu diaspora, akatwa gye kali Uganda bakagabira ddala. Mujjukira nga ntandika series oba information y'obutwa. Nafuna okuwakanyizibwa ba community abamu ne bannumba n'okunnumba tinze information njijjawa obutwa tebuliyo abantu bafanya natural death wonolololo nga Museveni tatuwangako postmortem ya muntu gwe bawadde butwa. Mwena abadde kuno mwena mbadde munjulira ng'abantu bano ba community bennyini bannumba obutwa tebuliyo wonolololo gwabijjaludda bwa ne gunti yafudde butwa. Naye olwaleero kiraze kaatu kubanza information yange njiwa obudde evaayo ne batuukako bulungi nnyo. Era sikyaleekana n'abantu. Kati njala bagamba tebakubuuzaabuuza. Obutwa bwonna obuli mu Uganda bukuŋŋaanira ku Chieftains of Military Intelligence Semwaye. Ne budistributingibwa ISO, Internal Security Organization, ne ESO, External Security Organization, ekitongole ekikettera ebweru w'eggwanga nga bakozesa ba agenti bali mu diaspora. Be basaasaanya obutwa obwa buli kika. Ne malwalyo era babusupplyingayo kati n'okugema okugenda mu maaso bwe baga nti bali bagenda kugema abantu. Byonna babikola babimanyi era tageti ze bazimanyi. Ensonga lwaki nvayo ne nnwana nabo olw'ebintu nga bino. Awo nvuddewo. Naye ka video kano kankazeeyoko dakiika emu. Njagala muteeke nnyo focus ku David Muhoozi wano mu moto. Oba biki ebirya David Muhoozi? Bana abantu balina ebizibu naye mugande tebasobola kubuuza. Njala mutunuulire nnyo mutogadde guno guno mugulaba. Mugulaba. Njala mutunuulire David Muhoozi wano. Wano wenjagala kankazeeyo katono nnyo. Abanaye bangi abazze bafa okuli abakulembeze ku mitendera egy'enjawulo n'abantu ab'enkizo mu ggwanga ng'ekiba kiviiriddeko enfa yaabwe kibeerako akabuuza era abamu ku bannansi bazze bakinoganya kati ng'abantu baabwe bwe baba bafudde obutwa yadde nga gavumenti evaayo n'efulumya alipoota ku nsonga eno bannansi ze bazze bakubamu ebituli. Olunaku olwalira abakungu ba minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga nga bakulembeddwamu minisita omubeezi General David Muhoozi balabiseeko eri akakiiko ako kenjagala ako mutunuulire ako. Ogulaba omutogo ezo si nvi oba alina biguuna oba mbwa z'Germany zino zi-German Shepherd simanyi mutunuulire omutogo omusajja oba biguuna oba alimu zi-German Shepherd ezibogola nga zikuze simanyi nabo balina ebizibu mutunuulire bwafaana bwayogera kaseteeserezo ak'ebyokwerinda okutangaaza ku nsonga nga zino mpozi awo tetugenda kulwawo ndowooza mutegedde. Alright, kala mutegeddewo bulungi nnyo. Kamala okuyisaawo ka information kano njagala mukasale saaga museka kibannange njala kumbeereko serious information tuli serious museka. Nze simanyi oba biguuno balina German Shepherd zino ezibogola zino embwa ennene simanyi. Kati njala musalemu akantu kano mukaweereze president n'abakulembeze ba National Platform mu ntaagingira l'omukulu gwe bayita Tango Doi wa NRM. Alright, mumpulirize bulungi nnyo nga tweteekerateekera okugenda mu kalulu akagenda okuddako bwe kanaaba kabaddeyo nkiddamu nga tweteekerateekera okugenda mu kalulu bwe kanaaba nga kabaddeyo gye tugenda ngenda bawa information. Ekibiina kya National Labourers Movement ekirina ekitebe kyakyo ekya Ddondo nga kikulemberayo Seriti Bahabulwa Lutabaisula mutabani wa Kaleekyese ebizizi nesanga bisibe atalina nsibuko mu Uganda
nga basinzira ekyaddondo nga bakozesa akulira akakiiko kaabwe akasonsula bagenda okulondebwa bamale babbe eggwanga amuyitibwa Tango Doi. Mukyama oluvannyuma lw'okumanya nti Kyagulanyi Ssentamu asensedde amaserengeta ga Uganda kye tuyita western side of the country, bano abasajja mukyama batandise okugenda nga baziba bakola ebiraka batya. Wetwogerera essaawa zino mu ngeri ey'ekyama ekitongole ekya National Labourers Movement nga kikulemberwa Yoseri nga kikozesa Tango Doi bakozesa iso ne Ssemwai ne poliisi. Mpola mpola bali mu kubba obululu obugenda mu maaso nga babubbira ku sayidi ya NRM. Bantegeeza president n'abakulembeze b'ekibiina kya National Platform nti abasajja bano nga bakozesa NRM registers nga bakozesa NIRA ne Electoral Commission officers bali sawa zino bali mu nkola ey'okuba nti bali mu kubba n'okutiikinga obululu ngera ttiimu yaabwe saa zino esimbye mu kabaale nga bakikolera mu register za NRM eza NIRA ne za Electoral Commission. Bangambye ntegeeze president nti akola okunoonyerezaako era naye asindikeyo enswera ze zitandika okunoonyereza era n'okuzuula baani bano kye bakola, kubanga bano baatya nnyo era bondooza mu maserengeta ga Uganda bandibanga okulonda bakumaze nga bamaze dde okukola ekintu kino. Kino bakikola nga bataddewo ebyokwerinda eby'amaanyi ebikulemberwa SFC ne military era nga Tango Doi yagenda maaso n'okukola omulimu guno ogw'okubba. Babikola mu self-contained rooms nga basasula ssente empitirivu nga baziteeka amannya ag'abagenzi n'abo abatakyaliwo mu register za NRM era nga guno omulimu gukolebwa abantu abasukka mu 200 bagenda bakola omulimu ogwo. Kati kitutte weeks 2 nga bakola omulimu guno ogw'okukola ebintu by'okufera n'okubba obululu era bagenda kikolera ddala mpaka bwe tuva mu mwezi ogwa Desemba nga tuyingira omwaka ogujja, kubanga bo baagala kubanga amaserengeta ga Uganda Museveni already atwala buli kimu. So Mr. President yagadde kutegeeza ekintu kino mukole okunoonyereza kubanga abasajja bano bwe batyo bwe bakola ebintu byabwe. Awo tuvuddewo. Nabagambyeko olunaku lwokusatu ne bagamba nti baplaninga okuteekawo kiri mirundi 2 bakozesa ejjinja limu okubisa ebinyonyi 2 mu kalulu akawedde aka 2021 bwe twakubira Museveni n'enkoona n'enywa n'enviri ezimuva ku mutwe. Bakozesa omukisa gw'ekirwadde kya ssennyiga 19 okuba nti bagezaako okubba obululu n'okutangira abantu obutakuŋŋaana bifo bingi. Ekyo bakikola. Tugenda mu kalulu ke batayinaako kiki bamanyi kigenda mu maaso. Bagezaako nnyo okuteekawo ekirwadde kyonna ekisoboka okubanga kigenda bayambako okukola nga ssennyiga 19. Mwalabye ebbanga lonna badde ezizimba exposinga 1 mu katundu bakasooka kuge bakozesa ejjinja limu okuba ebinyonyi 2 akatundu bakasooka baagala kukozesa ekirwadde bino batandise okupredictinga n'okupromotinga ku TV ne ku radio okubikozesanga ekigenda okubayamba okuteekawo lockdown ne measures okulimitinga huge gatherings nga baagala teekawo lockdown. Dr. Ruth Aceng yasooka gamba nti nasooka bagamba nti baleeta ensiri zo weeziri nga bagenda wajja kubalukawo omusujja gw'amalire gw'omutatege. Ensi baazireeta nsiri nnene nnyo ziringanga enkukunyi nnene nnyo weeziri. Nembaga bagenda kuleeta wano ekirwadde ekifaanaganyiza namusuna. Kati jo omukyala ku wiiki eno yaleese ekirwadde kyebayita Marburg bakireese era ne bakyogerako. Tubadde tuli awo olwaleero nga omukyala eyo kennyini bawandiika ku NBS ne bagamba bwe bati nti eggwanga lya Uganda mu butongole olwaleero limaze okufuna abantu abali mu 1,126 nga balina ekirwadde kino ekya mpox cases. Ne bagamba nti mu nkuŋŋaana z'abantu ze bagenda okubeerako nga batambula mu bitundu by'enjawulo naddala mu mwale ga Christmas nti kyandyesaanye abantu bakume obuyonjo n'okuba nti beewala okuŋŋaanira wamu bagoberere nnyo
bagoberere nnyo obukwakulizo okuba nti bewala ekirwadde kino nga bali mu Christmas bagezaako nnyo okufumba ekintu kino okiteekawo kubanga baagala kufuna lockdown kati mu lockdown eyo era mu baagala okukozesa akatundu kano ak'okubiri ak'okuteekawo okugema okwekikungu oba okwekifuba nga baagala okutandika okugema abantu okubateekamu obutwa obugenda obbatta mpola nabagamba already seemwayo erina dozi 6,000,000 ez'ebidagala ebirimu obutwa ngebakuba kijja kutwala akaseera mpawe kaaga oyike Windows oserengete ekalannamu tojja kudda naye nga kino kyonna batagetinga baganda mu Buganda uza mutegedde bulungi nnyo kati ekyo nakyo mukitegedde saategedde saawulidde ebintu by'okuba sibaga simanyi kuba byonna mu bigaane kati awo ngira tuveewo tugende ku nsonga endala manyi speedi nnene njala tutwala mu kisa guno okwebaza ba comrade mwenna nange kennyini okutwala mu kisa guno okubategeeza nti information gyembawa yejjayo mpolampola nzize mbasomesa kye bayita eggwanga eryetongodde ne mbasomesa ku bantu engeri gye beefuulamu okwofuula kye batali n'okufutubbala ku bannansi mwenna mulabye akatambi akatambudde olwaleero aka Fred Mukasambidde ng'alayira mu lulimi lw'ewaabwe naye ng'alayirira mu kabinja k'ababano bano nzize mbasomesa nti Rwanda ggwanga eryetongodde erina abatwa Abahutu n'Abatuusi naye abantu bano bwe batambula okugenda mu mawanga ag'enjawulo beekyusa ne bafuuka tribes ez'enjawulo kati abali e Congo eriyo bye tuyita Abanyamulenge eriyo n'aba M23 mu Uganda tuyina kati waliyo Ababano waliyo Abanyarwanda waliyo Abavandimwe bonna bantu ki abantu bano mu Uganda tuyinamu amateeka nga area integration abantu mwe twegattira ffenna nga tewali gw'ososodde kati amateeka gano baagala gayitako bo bakole nti bali superior eri bannaabwe naye nabagamba nti bajjajjaffe balina ekisa kingi okuleka abantu bano naye tebamanya ebigendera by'abantu bano abantu bano bajja ewantu baagala nnyo okubeera nti bali waggulu ku bantu bebasanzeewo basooka ne beefuula bagonvu ne bagonda wabula oluvannyuma beesoolayo mpolampola ne batandika okulinnya ku buli muntu yenna aliwo ne bw'obakuwa buli kimu kyonna ekyetaagisa batuuka ekiseera ne bakulima empindi ku mabega okujjawo kati buli muntu yenna njagala otegere nti eggwanga lyo balitwala naye nga weefudde atategeera njala kuzanyira katambi kamwe then nkwa information egenda okushookinga ate era mujja kusookaga nti omusajja ono kyayogera kati kinoonyerezeeko ole Mukasambidde Mukasa Fred Mbidde ndahiriye mu izina ly'Imana ekisooka ngenda okuzanya katambi kano omusajja ono byadde ayogera mu lulimi lwabwe Olunyarwanda ebigambo by'Olunyarwanda bw'obiza mu lulimi lwaffe Oluganda biwulikikanga ebinene naye ebyo ebigambo byabwe n'ekirala nga sinazanya katambi kano kansooke nkutegeeze nkusomese wano otegere bulungi nnyo kye bayita olulimi language mu Luzungu ennimi zino za butonde buli ggwanga lirina olulimi lwalyo naye ekigambo kyenjogera mu Luganda kiyinza okuba kirina kye kitegeeza mu ggwanga eddala nga either kirungi kyefaananyirizaako oba nga kyabuwemu nga naffe mu Buganda bwetulula ekigambo kye boogera mu lulimi olulala nga either kyefaananyiriza Oluganda oba nga kiwemula mumpulya bulungi nnyo so nga sinazanya katambi kano manyi muno mulimu abakozi b'effujjo mu video mu kulive eno saagala muli ebigo bino mutandika kwagala okwonoona kirasi yange wano njagadde bategeeza ebigambo ennimi ze twogera ebigambo ebimu bifaanagana byawukana olumu gwewo kirungi ewuwamu kiwemula kati wano weetudde bw'okwata kino ekikondo n'okifunya bwoti n'okikubako waggulu bwoti e Uganda abamu bwe tutegeeza nti abantu bangi nnyo ekintu kyajjudde nnyo naye wano wendi bw'okwata ekikonde kino n'okikubako waggulu maama bw'otafuna mpi bayinza okukuba emisinde okukutta
kigambo kikolo kyabwe mule kati ffe waffe okitukwata bwoti n'okikuba bwoti kitegeeza nti abantu bangi nnyo oba ekintu kyayitiridde naye wano wennyini wentudde bw'okikolera bwoti n'okikuba bwoti maama bw'oyinza okumanya ekinaddako kuba kiba kyabwemu kati kambazanyira akatambi kano okiwulye bulungi nnyo okitegedde bulungi nnyo yabadde alayira mu lulimi lwe waabwe. Mukasa Fred Mbidde ndahiriye mu izina ly'Imana nishobora byose konza sokoza inshingano zanjye nk'umuyobozi National Legal Advisor muri umubano kandi konza kurana ubunyangamugayo n'ubunyangamugayo nizeye urubanza rw'abayobozi banjye kandi nkayobora abo bose munsi y'ubuyobozi bwanjye mumfashe rero Mana. Ebigambo byemuwulidde mbiwulidde yabadde alayira naye ng'alayirira mu kabinja kali akaaba bano ne bonna nga Banyarwanda kati mmwe kye mutamanyi nti eri abantu ababajjamu n'atuuka wano yeefuula ekintu ky'alina. We mbagambira nti Abaganda amannya bangi abeetuma amannya Amaganda nga si Baganda era bw'owulirangayo omuntu yenna addamu okwasamiriranga akagege akakalu akali ku mudaala mbwe Abaganda mulina enkwe muli babbi muli batemu wattu omuviiranga n'omuleko olw'ensonga singa Abaganda balina enkwe singa Uganda eyo teriiwo ng'eggwanga era Buganda yandibadde tekulaakulana kutuuka bweri era essaawa zino abali emmengo ab'enkwe bonna baliko akabuuza kubanga bonna Baganda mannya kyovula nti okufa kuli emmengo tekumanyi kulala kuli mu Uganda okufa kuli emmengo nti abaaka bano Abanyarwanda Abaganda mannya abali emmengo basaanyawo buli Muganda yenna ow'enkizo. 1 Omuganda omutuufu aba n'empisa Omuganda omutuufu ekinaamuleetera obuzibu akyewala Omuganda omutuufu ayagaliza asembeza Omuganda omutuufu takweka kiro kikulu nnyo Omuganda omutuufu takweka wosangira omuntu yeeyita Omuganda ng'akweka okweka kwe tuyita hide. Omuganda omutuufu takweka kyali takweka bibye ayaniriza agaba buli kimu akikola gobayo oba osanga ng'omuntu nga yeekuniza tobuuzanga era Omuganda omutuufu ekinaamuleetera obuzibu akyesonyiwa ng'engalo ya Nassu bwe yeesonyiwa engalabi tebangayo mu ssiri yonna gani nti Nassu ekuba engalabi tebangayo mu ssiri yenna kuga nti Nassu eno ekuba engalabi teriiyo era ensonga zino zeesonyi nga Nassu bwe yeesonyiwa engalabi bw'osangayo Omuganda ga nti Nassu akuba engalabi oyo si Muganda kati beebo awo nawo tuvuddewo ndoza mutegedde bulungi nnyo. Kati angendeko wano mu kitabo kugatta manyi okugatta vidiyo eno si kyangu mulwa tukola vidiyo zayo mu kiyita kya kati kangatte kino nakyo tudde wali mu Bayibuli eri emyaka gikonekkiriza okuwera 40 bweddu Bukyanga Yosenti Bahabulwa omusajja atamanyi nsibuko ye naye ng'ekitufu agimanyi era atwesibyeko ng'enkwa bwe yeesiba ku nte. Gwe naawe njagala ogenda onoonyerezeeko kino kipya oyinza obutakitegeera ne kankikubuulire. Abantu bangi abasomye enteekateeka y'emyaka 5 ey'okufuga Uganda n'okugitwalira ddala kituyita 250 year master plan. Ndi musanyufu nnyo nti abantu batandise okubitegeera. Naye mu nfuga ey'emyaka 5 eya 50 year master plan mulina kye mubadde temunnategeerera nze mbibagamba ne bakomredi abalala kyekiriwa. Mwalimu tufuga emyaka 5 naye muno bagenda kukulizaamu okusomesa abaana baabwe ne bazzukulu baabwe batwale buli kimu
kati muganda wange njagala obale okuva mu 1986 okutuuka olwaleero gye myaka 38 wuliriza nnyo wantu wano njagala obale okuva mu 1986 mpaka olwaleero gye myaka 38 kwata embazisoyo gye bayita calculator oteekewo nti 2024 yawulako 1986 ogenda funa 38 bw'omala ofuna 38 kati kandi okuvire ku ntono buli kitongole kya gavumenti kyonna bw'okisangamu omuntu yenna kabere muwala kabere mulenzi nga yeeyita Munyankole naye nga Banyarwanda ng'ali authoritative kulanka yonna gy'aliko oba obuyinza bwonna ekifo kyaliko mu gavumenti yonna mu gavumenti yayo seeri amunakitegeera kangeze ko kibanyi kubanza omulimu ogwange gwakubanyonnyola mbagambe kwata embaziso ye calculator oteekeko wano 2024 oyawuleko 1986 giri myaka 38 kati nenkugamba mu system ya 50 master plan bagamba bo bagenda kukola basomese n'abaana baabwe n'abazzukulu batwale eggwanga eryo maaso buli omu bamugye mu system naye nzize nkibagamba nga mukiwakanya wabula abadde bayise mu system no nga ba indigenous not only Baganda but the indigenous Ugandans they have suffered a lot due to the fact that they have been lacking information about the system which Museveni created and his colleagues. How? Here is the right story. If you find any so-called Munyankole Badoza Banyarwandas in any government office, at any level, he or she is very authoritative or is very powerful than any other staff member in any government office. Don't ask who is she or is he. Those are the people who were well set and planned to take over from their fathers. And those ones, they will carry on to their grandchildren's or kids. Kati zamutegedde bulungi nnyo. Kati kankibanyonyole. Bw'otuuka mu yafeesi n'osanga muntu gali myaka 38 kwana ng'alina obuyinza bungi nnyo naye nga wano omulaba ng'Omunyankole naye nga Munyarwanda ng'alina obuyinza bungi nnyo mu kitongole kyonna tubuuza yaani be baana baabwe bali wali temukimanyi nti kiteekinga place. Era abaana bonna Banyarwanda bantu ba Museveni be bateeka mu gavumenti nga mwebase musirisire musobola kunoonyereza yensonga lwaki abasinga obungi babajja ku mirimu nga temumanyi ne bali bareplacingako abantu baleeta omwana from Makerere oba wasenior okuva Makerere ku university yonna oba ku level yonna ne bajja ne bakugamba gwe staff training omuntu oyo nomala mu training bulungi nnyo at the end of the month ng'obadde ofuna millioni ye ng'afuna millions nnya funa amagezi buli sekita yonna bwe bakuleeteranga omwana nga junior omulaba junior baga nti musomese omwezi n'omusomesa omwezi ogusooka n'ogwokubiri naaba nga afuna ssente zikusinga tobuuza yaani already gwe omulimu gw'onoonya gy'ogenda okudda kati abo bangi kati ayogera omu amaga amanya Mushega omu ku bali mu 50 ya master plan bwe yabadde mu parliament yakyogedde ne bamwe ba parliament bonna tebaatotte budde kuluwuliriza vidiyo eno naye nze nabagamba I pay attention to details okusinzira nti nsomye history w'abaana abantu ne plani yaabwe kati wulira amanya Mushega ng'ayogera ebigambo bino gwe kennyini ogenda kuva kuno ng'onyiize otegeere kino tekirina mu Uganda abantu bano be bamu baddukanya kampuni z'aba Museveni mu diaspora wonna
wuliriza video eno. Amanya mushigo mu kubalita gavumenti ya NRM mu binza agenze mu kajigo parliament akunganya ebirowoozo ku nyingo 12 ba mu kajigo kano mushiga sikubategeeza nti bane balidde ku kibamalanga n'abaana baabwe bamatevo. My generation, we have lived a fair share of our entitlement. So our concern really should not be even about our children. Because our children are already adults. And I've mentioned this from top to other friends I have in government, as you may know. But the main concern of mine is not me or our children, it's actually the equivalent of our grandchildren. Amanyi oluzungu nga sina kuvuunulira njala owandikewo comment bwadde eddakiika egi ogambe nti otegedde ebigambo byayogedde. Ono yabyogedde wabula n'embaata zane tezadde mu parliament. Nobody could carefully interpret this video. N'embaata zane tiba MP abadde mu kakiiko ako tekuli pays attention to details lwaki omwami ono ayogedde ebigambo bino. Mumufunye ngende maaso wa video ekome wano. Video ekome wano omukyagala egende maaso. Yakugambye ye ng'amanya Mushega ne banne bafunye ikoshe yaabwe gye balwanye bagifunye. Era ne y'abaana baabwe ne bakomulire bali mu gavumenti n'abaana be bafunye sheye yaabwe. Wabula kyebeeraliikirira be bazzukulu baabwe bagenda funa ekyo. Oli wano muli ku TikTok mujja amabere mujja bimajja mu bina muli mukuwemula temusobola kumanya bintu bigenda maaso mu ggwanga. Mujja kufiire Saudi, mujja kufiire Dubai mu bed space, bajja bobo twakubanga bali balwana ekintu bakimanyi. Mwe muli mutugenda sime tugenda mu kadanke, tugenda kunywa bia kubanga kiteeketeeke tebaagala mu kitegeere nkadde mu nkabazanyire. Uliriza bulungi nnyo ng'ayogera. Amanya mushigo mu kubalita gavumenti ya NRM mu binza agenze mu kajigo parliament akunganya ebirowoozo ku nyingo 12 ba mu kajigo kano mushiga sikubategeeza nti bane balidde ku kibamalanga n'abaana baabwe bamatevo. My generation, we have lived a fair share of our entitlement. So our concern really should not be even about our children. Because our children are already adults. And I've mentioned this from top to other friends I have in government, as you may know. But the main concern of mine is not me or our children, it's actually the equivalent of our grandchildren. Akugambye ye ng'amanya Mushega abaazireta gavumenti ya Museveni buli kye baayagala mu bulamu bakifunye. N'abaana baabwe buli kimu bano kye balwana nabo bakifunye, n'abaana bali well off balina buli kimu. Naye essaawa zino beeraliikiriddeko bazzukulu baabwe banaafuna omugabo mu Uganda ku mbeera nga bwegenda mu maaso. Kati wenkugambye nti kwata embaziso obale okuva mu 10 okwate calculator y'embaziso oteekeko 224 oyawuleko 1986 ojja kufuna emyaka 38 ku myaka 4. Tunuulira buli government office sector woosange yeeyita omunyankole naye nga munyarwanda ng'alina amaanyi alina ssente zitalina alina. Those are their kids. Teri TV, teri radio, teri member parliament yenna agenda kigamba kubanga they don't pay attention to details bana basajja nga boogera. Their main concern now is their grandchildren's bazzukulu baabwe. Bo bafunye bagaggawadde buli kimu bakirina.
abaana baabwe bafunye buli kimba kirina wabula bazzukulu baabwe. Njala kubuuza muna Uganda yenna nga sawudde mu kitundu kya ggwanga. You have heard clearly among the 27 members of NRM publicly, openly stated that for them as the original 27 members and those who were among the members in the 250-year master plan, for them they have gained their entitlements and their children, but right now they are worried about their grandkids or children. So I'm here to ask you, what about you, my fellow poor Ugandan, from Buganda, from Busoga, from the northern part of Uganda and the western side of the country? What have you gained in the 40-year rule of Museveni? And on a daily basis, they sit and they plan how to make you poor so that for themselves, they gain each and everything they want. As one of their in-law, that is Aldrich Rwawogo, stated that they are willing to do each and everything possible to make Ugandans poor so that for them they become kings and queens, and we, the indigenous Ugandans, we serve them. Kankanonye nkakuzanyire osanga amagezi ganajja. Kankanonye nkakuzanyire osanga amagezi ganajja. Should the Muganda be? No. After spending 35 years. No. Listen, gentlemen, wait for me. How like should the Muganda be? After spending 35 years in the power, 100%, 99% of the power should be from one region. The wealth should be from one region. The rest should be either puppets or employees. And at the best, they would better be slaves. That is the new Uganda we need. We need a dynasty, a very serious dynasty. I know His Excellency doesn't like these things, these ideologies. Doesn't want these ideologies, but I'm not alone with such an ideology. We are going to seize education and the earth completely. We become part of it. Then we end up in agriculture and the Premier's office. We control the refugees and all of those. Then we extend beyond all boundaries and make sure that we are the people in charge of each and every aspect. Then we go to the private enterprises. The Uganda are very sharp people. They're very good businessmen. They can survive even with the smallest amount of money. That is their talent. We are not there. So let them do the donkey work. We do the prince's job. Let us be the kings. Our children will be the prince, the princess and the princesses. Then let the rest be the subjects. I'm talking about business. The subjects will toil to do the work to sustain the kingdom. So whatever they do will be for. Kati oza muwulidde mutegedde bulungi nnyo awo. Tuddawa saagala nyiiga bintu bino mujja bitegeera mpola mpola.
nje bitegera mpola mpola awo tuvudde otudda luddawa kati kansulenti bamemba parliament bonna batuuse mujjukira bulungi nnyo etteeka ly'emmwanyi bwe lyayita ne mbagamba nti Museveni yakozesa ensimbi n'okusuubiza bamemba parliament okufuna ssente essaawa zino wenjogerera kati okuva ku ssaawa zibadde nga 10 mpaka essaawa zino waliwo ekigenda mu maaso kyengenda okubagamba Yoseri yasuubiza abakiise ba NRM n'abo abeekuusa ku NRM ne ba independent NRM ne ba independent bajja bayita ba independent NRM candidate wa in shadow buli omu yali amusuubiza milioni nkaaga okuyisa etteeka ly'emmwanyi okuziwa Museveni essaawa zino wenjogerera kati eri abakima ssente olwaliro ngenda kuza omwezi 20 omwezi ogwe-12 mwaka 2022 bamemba parliament bonna essaawa zino okuva ku ssaawa ndozanga 10 batandise okusasulibwa milioni 22 buli omu ez'okuyisa biiru y'emmwanyi ey'okujja ekitongole ekyali kikwasaganya ku mmwanyi era ng'essente zino bali balina bawa milioni 6 olwokuba ni Museveni ennaku zino agenda ayabika yasazeewo bwa milioni 22 mu cash era ssente zino nnyose bwenjogera essaawa zino bazijje mu office ey'obukulembeze eri ku parliament kwennyini buli omu gyakima milioni 22 n'abo NRM member of parliament NRM leaning ne aba independent member of parliament n'aba batulyamu olukwe essaawa zino batandise okufuna ssente ku ssaawa 10 milioni 22 ez'okuyisa emmwanyi bali office ya president eri ku parliament ssente zino Museveni wazibateredde bonna milioni agaaga 22 bazibasusudde olwaleero lwaki kubanga Museveni yabasuubiza nti agenda basasula okuyisa etteeka eryo ssente zirimu okufuluma essaawa zino ku office of the president at the parliament ssente zirimu okufuluma milioni agaaga 2 kuyisa mmwanyi ziwa peneti Museveni